mamirira njagala kukufuna zigo nyabo kankomete nyabo jagala omukwano gwo gusigo jukuze nyabo kamusimirwa nawo kulabeko gwe baby jagala gwe wayase bamta Sugar Bwoy. Sugar Bwoy oli otya bannange Bible nkulaba ogirina yenze vibe abantu bakwadde emirimu gya Valentine oba tebannagikuwa mbadde akalimu awo ne kantwala mbala soko bagayiba si wabi si wabi mukama mulungi mukama okitegeera kati bagayiba kwongere bongezi minu kwa nsaba mirimu amanyaga bamta Sugar Bwoy ndi muyimbi nsaba mirimu gya Valentine n'obuyimba obw'omukwano busobola okutwala mu mukwano n'obanga wennaye nga biki byonna biki gwe mukwano gwo yaani mukwano gwange mama wange okusinga nga tujjeko mami abazadde bajje mu kino mukwano gwange jali yani yogerako nkwagala nnyo mukwano gwange yogerako wakireete mwesefe nkwagala nnyo mukwano gwange oyina omu oyina babiri nkwagala nnyo mukwano gwange va ku byaddaaya Sugar Bwoy amanyaga amatuufu gwani amanya ganze mukasasiraje wowe nze mukasasiraje assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awo nno gunna mweri munange tuli kuki ku music esaawa eno music munange omumanyi dayo omumanyi kati nze nakayima keke nakoze bakayita Uganda bulijjo bwetibwa enyuma nina bakayima ke bayita nze nkimanyi okimanyi nze yatebagolo ya buddo ng'esamba masaka ze nkimanyi okimanyi Kyagulanyi ne Bobi wa Luganda sibakika nekana okamanyi daya byakyuseemu nafunye muwala wa binojjo yono kubali mukagoya kwa butalawa enyimbo zirina music omulina ki ekiganye mukama yamanyi ekyo kiki mbuuzabuuza eriyo ddala kyowulira nti kiganye mu byoli mukola music wo sijagamba nti kiganye katola abantu se wano okitegeera tekijagga nolaba ne wano wendi ebyo bye ŋŋamba abantu okitegeera olaba ndi wano kati oba nfuna abantu se wano ate tuli mu kukola mu nnyimba zonna z'olina tubala ennyimba mmeka dana nyingi kubanga ennyimba zirwe zirina videos sofa nina olwo nyingi neza video nyingi na video nga mwenda abantu liwa lwe basinza okuwa reception ennungi basinza okwagala fimbo ne bawanenze nkimanyi niboleka ona akayima kenema ne gwinda wakata bamyomeze toluma nakona kubaka wa matu gwe kaliwa ko singa okwagala mu zonna nzagala kuzange ekyo kyakabi biki umanyi waliwo ekintu ekisinga kale sijja kweyogerera nga nze lwaki mwe abayimbi abato muzaala w'abayimbi already bemusanzeewo nolo ne mukikola nnyo lwaki mukikola kubanga kyekiringa wonajja mu nsi nozala abosanzemu abakusookamu katata abo bokola kyabe baba bakusookola bensi sizala wangako muyimbi mbulamu bwange lwaki banno bakikola wa ensonga yaabwe noyinza okuba gwe ng'omanyi kuba obabeeramu sizala wanyuba wakati olaba ku nsonga za Eddy Kenzo wazitegeddeko za Eddy Kenzo nti of course yagenda mu Grammys naye n'atavaayo nga agifunye but nomination of course kinene naye batugambye nti abaana ab'emakindi bammwe ab'emakindi embu mwasaze embuzi mwakubye engoma mwakoze campfire mujaguza Eddy Kenzo obutafuna kiki mu byonna kyensoka okwebaza mukama yebala Eddy Kenzo banga agenze mu Grammy kuba si Eddy Kenzo Uganda yagenze mu Grammy Tanzania tegendangayo Rwanda tegendangayo ffe twasose mu East Africa yonna Eddy Kenzo soka ne muwekitiibwa olw'ensonga yantutteyo nze olwedde munnayuganda nga sinabagenda mu bino bya simanya biki Grammy twagenze kati Grammy eringa wona babalando kyogati wawadde mu basaze embuzi ayasaze embuzi jasa abaina buzibu kale muyimbi kigosinga okwagala singa okunyumira akola ekyakami nga kikata ku music yaliwa nakasaba nga kyakata ku music kotetesa kubanga bonna naawe Sugar Bwoy obadde otya omuyimbi yenna kati kankulege example nti Eddy Kenzo yagenze mu Grammy mba mwegomba lwansonga abaina yagenze nga kitugatta ani gwe wali wegomba nti onatandika kuyimba nga sinatandika ninja nyo kamiliyoni Lady and Wizo soko bakowole 10 kwanga mujje rocktaano luno tugenda bera wali Dr. Jose Chameleon aba mujje muna bane tugende mwana by the way omuntu ataje mu Chameleon oba muri azamani weewaawo ekyo kituufu tubeereyo bannange nze ndi ordinary mitwalo 2 nzola bane Chameleon mulanga kuba drive nage Chameleon lwacha kuba drive musajja kutino banga tuyina genda ina nagamba bane mujje ncha nade mayinze zeke yakyewunyiza Chameleon yakubye drive ate si wa mirundi 2 akubide dala drive abantu mujje mu muwagire kali nayo soko yisewo ubaka waawo abantu soko obagambe
tetwali gaidi kulwa kamiliyoni niba ne mukitu kwa kireka miliyoni wewa nambe mu waffe kale soko sample mwonge mukko mu buyimba bo akayimba kange kona ko bolo waliwo akayimba shigada bade ya ma president panange ndi kushuwa funye kagoye ka mu closet nako abanyambaza no sense gumu bitonde bya katonda oli waddala buli kimu kimala setulitedde tuline tumala wetegwe buli byakyusemu nafunye muwala wa binojjo yono kubali mukagoya ko butolo bojjo nyingo kunyinga meketa nfudde kikajjo Sugar Bwoy byakyusemu nafunye muwala wa binojjo yono kubali mukagoya ko butolo bojjo nyingo kunyinga meketa nfudde kikajjo aganyabela katisirishwa kubuli alipire nedamulo batakube lwakuba mwe muli kukiri kyazirina alina kirala kyenjawulo kanjesigalize bagambe kiri mutu kimanyi banyini kyo Uganda bulijja bwetu bwenyuma bulijja bwetu bwenyuma Uganda bulijja bwetu bwenyuma Linda ko wasinzidde kushoka okuyimba kana ka Uganda bwetu bwenyuma mwana abantu kale bagamanya Uganda omutosobuga manti Uganda lusi enyiga n'amazima matufu gali nti Uganda gwe kunyumidde to complaining sigamanze nawe kunyumira kubanga oza lwaki Uganda tosobola byanga tosese tosobola era wewe na stress sogenda ko TikTok ogenda ko tosobola zibya tokozeti no bayo keje kusezamuko katagamba Kenya ani yakwandikidde oluyimbo nze mwenyewe really latest ndwengendo shooting a video njite we wow kayimba kalungi no by the way mu byonna bibaddewo mu industry kugwe ng'omuntu kyeki kyasinze okwenyumirizaamu mu bye wakafuna music nenyumiriza nnyo mu kubanga ndi muyimbi gye mazima lwaki mfunyemu emikwano omanyi abantu basinga tutunulira nnyo ssente biki n'emikwano tegifunika wakati gulowooza musenga bali si muyimbi Dianah nalibadde ddi naawe akitegeera nga tunyumya kuki muŋŋamba kiki oba ontegeera siwemanga ndi wano lwaki mbasenyumiriza mu music mazima okay kale obubaka bwa busembayo eri abantu abakulaba essaawa eno nenda kusooka ngambe ntumireko mama wangu mama ali ludda ali mukyalo butambale erinda keryamukasa mwalisalako mulituma muuka mama muuka linda keryamukasa mwalisalako ne siraaji mama mukasa naye nga ye mama muuka Anne mayiri Nabatanzi basala kwani mama wange nabo bachali bange bonna abekatwe abali ku studio awo nebo mutwanyambako mu ndongo tumirako abakozi ba BBS Fine akutumirako nawe Daya tumirako Solomon mwana buli mutwanyambako mu ndongo oyogeranga bana abaana nga manya bana ababazi bwe baba bawala bagamba beetega naye saga no si mweri embeera ngamba omwana nga abala okitegeera okitegeera owulira ekintu ekyo mwana anti bono bana bakuyambeko muki mu music okiraba kati onyambyeko olya nyambyeko tinkole ki tusiibule mulimba lw'omwana ono tusiibule mama ze solo wanti kati wulira okimanyize yate bakolo ya budunge esamba Masaka okimanyi Kyagulanyi ne Bobby ba Luganda sibakika okimanyi Dianah wa Kabina yate takimanyi okimanyi fulu figa nezali bombi